Yes, Kenzo leero avuddeyo ku addressinga ensonga y'ebisiyaga. Agambye nti yes, abimanyiko era sigwe mulundi ogusoose bwino nja kubanga amukuwa era mu bujjuvu bwe tuulakkalira nywera awo nno mba nsimbudde ate ye principal wa president w'ekibiina kya NUP alabiddwako ng'agenda mu kusiima nja kubanga byonna waneeno obifuna mu bujjuvu wabyo ate ensonga za hajati ne haji ne nisha zo zeeyongedde okulanda kalibala kati Ruth bamukuba left right gonna ojja kubanga ogafuna waneeno ku NCKTV Honorable Betty Namboze munnange yalina byeyongedde okubanga alambulula betulina okubanga tutegeera ffe abatamanyi bulungi ebyobufuzi byonna waneeno ku NCKTV abantu bavuddeyo abamu okuwabula abawasa abasuubira okuwasa naddala mbu ku bakyala abalina abaana mbe ensonga ya hajati erina bingi byeyigiriza tuli ku NCKTV subscribing obanga obadde tonaba ringing that notification bell sharing liking awo nno tweyongereyo. President w'ekibiina kya NUP olunaku lwaleero alabiddwako ng'abantu mu ssanyu lingi nga bamwesunga era badde agenda mu kusaba okw'okusiima eyaliko Katikkiro wa Buganda. Speech nja kubanga njibatuusaako nga tuvuddeko eyo omukulu Edirisa Musuza aka Kenzo, President wa Uganda National Musicians Association, Senior Presidential Advisor on Creatives, the Big Talent CEO, avuddeyo kubanga addressinga ensonga y'ebisiyaga bibaludde nga bamusibako bibaludde nga bagamba nti yeebaka ne Didi okubanga afuna bet avuddeyo n'ababuulira amazima gaagano. Ekyokubiri emboozi mbu simanyi Kenzo bisiyaga yava ku Good Life we nakola oluyimba lwa baluyitaani ole South Africa stress free nwaka Kenzo abadde South Africa nakola radio bwogenda mu likodi yonna radio yasooka no postinga ekintu ekyo kwa akaunti ye nakola ne video abali ebisiyaga mbaleke babiri ate fetro bakalete ki nenga competition yekola ki yereeta ebyo nga yereeta ebyo okitegeera era mu likodi y'abana Uganda bonna ddayo bwe banga Facebook ekyaliyo radio yasooka ekipostinga wizo ne baddako bajeefu be baleeta emboozi y'ekisiyaga wano ba enema abalala ne bakijampingako nze ni musajja ayagala abakyala era nzadde ate ndi mufumbo okisegedde abagambye ye musajja ayagala nnyo bamaama era tayisa sikaati abagambye nti ndi mufumbo era n'abaana nzadde kati simanyi lwaki munsibako ebintu ebyo ndowooza ekyo kiwedde era muraddamu tudde ku nsonga ya hajati ne haji bannange mulowooza lusikali bala taluguddeemu fulufiga wuno ne bwino kiwala tuyambe kigambibwa mbu Mr. Kazibwe ye muwuzi w'obunyama w'omukyala. Mr. Kazibwe ekimuwagawaga abeeramu n'obutototo bino ebiwata byaffe ebisava naye byo bisava twatere embundu twafuna obujerero. Mr. Kazibwe abeera ne mwami Sensuwa Bawakalibala
era bwe babeera bonna basatu ng'omwami Luutu kigambibwa nti kati Luutu yayagala omukyala wa Aji atanaba na kuva mu maka era mu byonna bye bigenza okubeerawo Aji walole yakomawo nga talaze yagwa bugwi n'abeesangira Aji bw'abeesangira agamba ekimala ngenda mama w'abaana ngenda kangende ne bayita abaseeka bona bamaseeka abanene bamanye ebintu bino babayita ne batula mu bintu n'amugamba nze ngenda n'amugamba kati wowe ogenda mpe ennyumba Aji n'amugamba ennyumba njikuwa yiiyo kasita olina abaana bange ngenze kati Aji mu kugenda endagaano etabula yeeriwa era etabula Aji n'omutuusawo waali ye endagaano egamba sayininga nti oguzizza mukyala w'ennyumba Aji n'agamba nti ate lwaki nkuguza ng'ate nkulekedde ennyumba y'abaana lwaki nsayininga ntunze era we waava obuzibu wonna mukazi aduka ku poliisi nayesamba baga n'agwa wansi neyeyambula neyevulunga nti ono yalepinga omwana wange omwana yatwalibwa mu ddwaliro ensambe akereberibwa kigambibwa nti omwana ali yakozesebwa okumala emyezi 6 emabega era omusawo alaga nti omwana yakozesebwa 6 months emabega nga n'omusajja ataliiwo emyezi gye bagamba nti nno bakozesa omwana oyo omusajja ali Sudan ne tiketi seziraga buli kimu okutambula bazirina okay twagala ekintu kimu owekitiibwa Nakiwala mukwate eyawamba omwana lwaki omukyala teyawawabira musango gwa muntu yakwata mwana ng'ate amumanyi kuba gwe yawa ssente bange ye bwino yeeyongera okuba ng'ayiika Luutu yaani oyo essaawa eno omwami ali mu pikica gy'omukyala Hajati Zola twanoonyereza ku Luutu oyo twagala tubabuulire ebimu kubikwata ku Luutu oba oli awo gwe bagamba nti ye musajja ali emabega wa bino byonna kati Hajati byagenda maaso n'okukola bwe tunaabinoonyereza tujja era bireeta mu bulambulukufu bwabyo kubanga tuzuddeko ebimu Luutu oyo mutuuze mu bitundu ebyo eby'empigi ekigambibwa mbu Hajati oluguudo olwo alukwata nnyo olw'empigi ate ne Luutu abadde akyala lutali luno kyesinazuula ng'era njagala okukizuula mu maaso awo oba kazibwe ye Luutu oba beba y'omu omuntu y'omu ekyo bwe naaba nkizudde era nja kibagamba naye okusinziira ku nsonda ne bannaffe ab'ebyokwerinda abambega mu bitongole by'ebyokwerinda Luutu anoonyezebwa ku misango egy'enjawulo omuli emisango gy'okutunda golodi ataliyo n'ebiringa ebyo era Luutu poliisi zimunoonya bw'anaaba gyali aveeyo ampakanye mutwali mulage files ezo azimunoonya ku misango gya child trafficking oba okutrafikinga abaana bato n'abantu abakulu okuba kukusoba batwala mawanga ag'ebweru mu mbeera etali nnuŋŋamu abamu n'abanyagirayo naye nga balimbye nti abatwala mawanga ga bweru akigambibwa nti Luutu ono oba oli awo n'akasente akava erudda eri ekajjansi y'omu ku babadde bakameketa olutali luno era nti y'omu kubategeerera ate omukyalo ono kakati gwe tugenda mu maaso n'okubalaga si mu bubi naye okulaga ekifaananyi Haji Ali kyabadde ayitamu erudda eyo Luutu negye buli eno mbu akyali mu bulamu obw'omukyala gwe twogerako akugwe agenda mu maaso n'okulaba unveiled experience ey'olunaku olwaleero kakati ate waliyo na kano kenjagadde mbabuulire nga sinnabagenda ku kitundu kyange ekyokubiri okusinziira ku nsonda mu b'ebyokwerinda abantuukiridde bagamba mbu okusinziira ku nsonda mu b'ebyokwerinda abantuukiridde bagamba mbu muwala wa Hajati gwayogerako ebbanga lye mwawulidde ng'abantu bagamba nti yali alina abamututte ne sente $6 ze mwawulidde nga bagamba nti Haji ali mukomera kati yazisasula okukununula omuwala oyo omuwala afuuse ensonga oyo gwe bagamba nti Haji yamwebakako amawulire okuva mu nsonda ez'ebyokwerinda eziri credible bantegeezezza nti Luutu oyo y'omu atava mu bulamu bwa Hajati yakwatagana ne Hajati ne bapulaninga oba ne bayeeya okutwala omwana oyo omuto mu ggwanga eri Amerika jjukira Luutu ali mu bya child trafficking n'okukukusa abantu n'okubyokutwala abantu ebweru Hajati bw'akwatagana n'omwami oyo batetenkanya batwale omwana ono mu ggwanga eri Amerika ng'era balina kusasula $6 Hajati teyalina sente ezo era soosezi za Luutu ne zireeta sente ezo $6 bagamba mbu
omwana ono ebbanga eryo ery'emyezi gye yamala nga taliiwo bagezaako okumutwala mu ggwanga erya Amerika nga baagala bamuyise mu nsi eya Mexico. Abamanyi ekitundu ekyo eky'amaserengeta g'eggwanga erya Amerika, waliyo ensi eya Amerika erinaganye ne eggwanga erya Mexico, era abantu bayitayo nnyo, abamu babuuka bisenge, abamu beefuula biki, ne bayingira mu state emanyiddwa nga Texas. Omwana ono ayogerwako bamuteeka mu bikalavani abagenda eyo mubimanye, abo abantu abakuluguka nga bangi, omuli abasajja abayaga, omuli abasajja aba buli kika, omuli buli mukyamu. Katugambe nti omwana bamubeeza mu bifo ebitalina kubeera mu mwana wa myaka egyo, naye nga pulaani yali akumutwala mu ggwanga erya Amerika. Era mwawuliddeko nga Hajati naye akyogerako mu bumu ku butambi bwe mbasa erabidde nti yayagala abaana be bagende mu nsi eya Amerika. Kati mu mbeera ey'omwana okutambula bw'atyo ng'atambulira mu basedduvuto n'abantu batamanyi, wandibanga waliwo ebitagenda bulungi kugwa agenda maaso n'okutulaba, kubanga abasawo okusinziira ku lipooti bye tufuna bandibanga bwe bamukebedde basanze nga akabubi tekakyaliko, abakitegeera mukitegeera. Embeera ya Luutu ne Hajati okwagala okukusa omwana okugenda mu ggwanga erya Amerika okusinziira ku abakugu mu kunoonyereza mu bitongole bya security binnatta abantuukiridde bagamba nti awo ekintu kyonna we kyasobera. Omwana bwe yalemererwa okugenda mu ggwanga erya Amerika ng'ayita mu nsi eya Mexico, Hajati yalina okusasula $600 ako. Haji bwe yava e Juba mu Sudan ne bamugamba nti munayo omwana yagendera mu mbeera bweti, era omwana bamunyimye leeta ssente n'atawuka $600 mu za Uganda obukadde 22 bwe babiridde ku 370 buli $. Haji n'aziwa Hajati okunonola omwana oyo ayogerwako afuuse ensonga. We bannange, ensonga zo mpanvu, naye kyonna Hajati yakola Haji bigenda maaso. Ate waliwo Sheeka yavuddeyo n'agamba nti abakyala mukakkane, mubukidde nnyo ensonga zino, kiki musalira Haji omusango nga temulinze kumanya ekituufu kyekiriwa. Naye n'ensonga si ya feeling, si ya emotion. Ti abakyala babiri mukyala munnaabwe waliwo atuse n'ogamba oyo omusajja bamulaawe ekituufu wakitegedde. Era omusiraamu bugamba nti balina mulaawa bamuggyeko n'ebyo ebirevu. Oli alinga agamba nti abakwata abantu babirevu. Buli akwata omwana alina kubeera na birevu. Abamu tebamanyi nti boonona kitiibwa kya buki. Oyo omusiraamu yennyini, omukyalo omusiraamu oyo Hajati Zuula mu bigambo bye ne action ze akulembeze ekigambo eki kutya Allah nti enkya Allah musinkana. Bwembanga omusajja ono mutemerera, ate teriyo muntu gwe batamerera ne bamulyaza amaanya, Allah n'atamuwanguza. Bwabanga musajja wattu bamutemerera, Allah ajja mufula omuwanguzi. Naye bw'ogamba nti omwana wange bamukwata ne nabaana yafuluma ebweru, olwo kye bayita tahqiqul manat oba thorough investigation. Bateekewo okunoonyereza okuli deep, okugenda ewala ennyo. Omwana bamukwata ne nabaana n'avaayo, yes, bagende babaggyeko omusaayi, balabe omusaayi gwono ani yamukwata. Ekyo kyonna kisobola okutuukibwako nga bayita abawusulu kye bayita tahqiqul manat, okunoonyereza okwo kuli thorough investigation. Basobola okukizuula nti ddala ono nga baggyeko omusaayi gwono ndaga butonde y'omwana n'omusajja ne balaba nti yamukola ki? Yamukwata. Naye abamu bamala googera tebaneetegere gwe ne bakwata omwana wo n'afaanana bw'atyo nga ne nabaana efulumi, n'oyagala bamuwe obukadde 2, n'oyagala bakuwe ennyumba nga ddala ekyo kibumba kyo. Nabbi Sulaimaani ku mulembe gwe abakyala 2 bakayanira mwana, naye ng'omu si wuwe, ng'omu wa nannyini, ye nannyini mwana. Bwe bakayanira omwana, Sulaimaani yabagamba ekigambo ekyo, atini sikina ashukku bainahuma, leeta akaso musalemu ebitundu ebyo, buli omu atwaleko paati. Omukyala
atali nannyini mwana yagamba ye musale tumugabane. Nannyini mwana yagamba nti la ya nabi Allah, nabbi wa Allah tosala mwana, omwana uwe mumuwe, kubanga ono yalina obulumi bw'obuki, teriyo gwe basobola kukwatira mwana we n'ayagala bamuwe omwana obukadde 2. Kuba owulire ekyo tekisobola kukola ki, kusasula muki mwana, at least oga nti bamusibe kale. Niba kuwa obukadde 2 ku mwana wo gwe bakutte n'abaana n'efuluma, bakuwa ennyumba nekijjawo kiri, at least olyaga nti anedde ebyo byonna sina kyenkola ki, sina kyenjagala. Kati ensonga zino abazirimu temuteekamu feelings zammwe na emotions. Nolaba abakyala bo basapootinga mukyala naye tebanneetegereza ekituufu kyeki, bati ekituufu kijja mu maaso abo. You wait, ekituufu kijja naye so si kuteekamu emotion. Abasajja oyo omusajja bamulaawe, olaawe otyo omwana wa munno, olw'okuba abakyala bo tebalina we babalaawa, ya agira bugizi, omusajja bamulaawe. Bantu babadde ki? Bino bintu si bya feelings. Kyalanda naye nga waliwo amawulire ategetwa akafuna gatali malungi. Kitalo nnyo, kitalo nnyera, kitalo ddala, maama wa Gravity afudde. Ge mawulire ge tubadde twakafuna era nga tujja kuba nga tukutuusaako ebisingakaawo ku nsonga eno, naye nga gakagwawo gego nti Gravity afiiriddwa maama we kitalo nnyo era kitalo ddala. Hajjati zuula ze zeeyongedde, olaba ne Maama Fiina asitukiddemu. Abantu bangi tulina okuzuula amazima tumanye ekituufu kye kiriwa. Zuula ono ebituli bingi mu sitoole ze. Gwe nnyabo zuula, nnyabo zuula, zuula simpasi tebaginoonya bwe batyo, oba sampasa oba sampusi tebaginoonya bwe batyo. Zuula mukwano, tebaginoonya bwe batyo. Obwo obuziga naffe tumanyi obukaba okusinga ku, lekerawo tumanyiira zuula, tuwe ekitiibwa zuula. Tuli bantu bakulu, tudde mu nsi eno tuli bantu bakulu. Tulina abaana b'abaami baffe be tugeze abalina ziddiguli baddokita baki, naffe tulina abaana abaami baffe babaleze bakuze bafuna obufumbo bakola balina bizinesi. Tukeri, oh my God, loose. Ebyokaaba naffe tumanyi bikaaba, goloza gwamanyi bikaaba, olwekyo obwenzi mu kamera n'otusuza ku bunkenge. Gavumenti nezirika, abakazi abakadde ne bagwayo ne bazirika, abato bonna ne bazirika, abalema ne bazirika, abawala abato bakadaaba ne bazirika, abalenzi abato. Zuula ekintu kino gwe yakitandika kimalirize, nkwegayidde kimalirize bulungi. Ffe tugenda tudibya kati essaawa zino omusajja okusanga omukazi n'omugana hawayo olina abaana ameka, naye abaana 2 baana kibawala adduka misinde. Zuula gwagenda okuwasa abaana baffe, olina bannyoko bangi bagenda kuwasa Uganda yonna. Buli musajja kati atya omukazi yazaala kuwaayi, lwaki otuteeka ku bunkenke? Fe abakusomesa obwenzi bwo, fe abakusomesa tukizo z'okola. Buli muntu nayirayika nakazuula kiki, bannange zuula nkalabye, zuula banenkalabye, akaana akato naakakozesa. Omusajja ali eyiruzira abonaabona. Zuula ffe tulina etafaayo tutadde ku basajja baffe nga tubazimbye okuva ku day 1. Zuula wagira mu makungula n'ofuna omusajja n'akuzaalamu n'akugwira buli kimu kyonna, naye ate ffe tulina be twava nabo day 1. Kati onoonya okulaga ffe abasajja ffe be twava nabo ku day 1 nti osanga tebalina mugaso. Zuula tereeza ekintu kino, zuula tereeza ekintu. Tereeza oyizoga sirina 1 naye nkomawo ku lulwo. Zuula nze siri mugagga, ndi mwavu nenja kufiirako. Ndi munaku muzibu nenja kufiirako. Abasajja batyo okwana abaana
batyokwana abakyala batyokwana ffe olwokubanga muzuula mashallah 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 kale wow oli ku LCK TV subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga tukomawo